Nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero era mu ssuula ey'19 bateesa kukummoozira mu katabo singa obadde ggwe. Mu kitundu ekyayita tujjukira nga Lucky yali asazeewo omukwano gwa ggwe olw'ensonga ze yalambika, wabula okusalawo kuno yakukola oluvannyuma lw'ebimu obutajja bulungi nga sitenda okuddamu okumuzannya jangu nkwekule n'ebirala. Naye nga tugenda okufundikira ekitundu ekyo era tujjukira ng'ate Lucky afaanana ayagala okuddamu okunonooza ebya sitenda olwaggo bw'oyinza okuyita obusonga obutonotono. Katulabe luddawa gye binaggweera era katweyongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula y'eno ey'19 bateesa kukummoozira. Nga tumaze okusiibuligana, Kaabusiru yaddamu okunkankanya akagumba k'eriiso olwo nga ntuma okuddamu okulowooza ku sitenda, naye nga nange muli nninamu okutegeera nti kye naliko kyali kikyamu. Wabula ate ng'oludda olumu lumpa obusongasonga obutono kwe nnali nteekwa okusinziira okuddamu okuwayanga naye. Neesuubizanga bwe ssaali mwetegefu kuddamu kugwa naye mu mukwano guli ogwa kabiri nage ne bw'anaaba nnimbye eki. Wabula oluvannyuma neeterawo ekibuuzo nga njagala nennyonnyola ogumunoonyesa era namaliriza neesekeredde. Nga nsazeewo okumala gagezaako, essimu gye nnali mmanyi nagikubako nga teriiko, bwe ntyo kungulu ne nzisa ekikkowe nga mmusanyukirako nga bwe yali awonye ebivumo, wabula nga munda nnumwamu akataali kanene. Oluvannyuma lw'akabanga okuyitawo nga nzi ne Jovian tunyumya binyuma buli lutemya, najjukira essimu sitenda gye yakozesa olumu okumpeereza obubaka obusaasira n'enteebereza nga ye yali ekkubo. Nagikubako wabula eyagirina yaggyako nzigye. Nga sinnaggusa bye nnali nteekateeka kulowooza ate obubaka obuwandiike ne bugoba ku ssimu yange. Yennyini gye nnali nkubyeko era kwe bwaweererezebwa nga buntegeeza ng'essimu eyo bwe yali yafaamukko, kale nga tewulira bulungi. Bwe kityo ng'ayagala okwogera naye yalina kukozesa nkola nga ye gye yali akozesezza. Bino nga mbitegedde nayanguwa nange nenziramu nga mmubuuza oba ye yali sitenda oba nga yali amanyi gye nnyinza okumusanga. Yantegeeza nti si ye yali ye, wabula n'ayongera n'aŋŋamba nti sitenda amumanyi naye nti naye yali amaze ebbanga gwanvu nga tamuwuliza era mbu nga nze naye yakubanga ku ssimu ye nga teyitamu. Wabula bwe namubuuza ebbanga ly'amaze nga tamuwuliza, yantegeeza mbu kyenkana 3 eby'omwaka omulamba. Kino kyandeetera okutandika okubuusabuusa ebigambo bye kuba mu kaseera kano kitange yali agenda bugenzi kuweza myezi 3 ng'alamaze olw'ekaganga, ate ng'essimu eno yennyini sitenda gye yakozesa okunsaasira. Okwekengera kwange saakumulaga n'enfaanana amatidde. Ebbanga lino lyonna tweweererezanga bubaka buwandiike ewatali kuwaanyisiganya mboozi ya bigambo byatuka, kale nga nninamu n'okwebuuza nti oba wankula ki, mukazi oba, kale nga seekakasa. Naye lumu yambuuza mbu ku ye ne sitenda nali nsinga kwetaaga kaani, oluvannyuma lw'okuntegeeza mbu naye yali muwala eyali mu myaka gya sitenda era omulungi kaalaala okusinziira ku bwe yali yeeraba n'ensi bwe yali emutenda. Bulijjo nalwisangayo ekyokuddamu naye ku mulundi guno kyandikumpi nga busungu, bwe ntyo kwe kumutegeeza nga bombi bwe nali mbeetaaga, wabula nga buli omu mwetaaza nsonga ya njawulo, anti ye nali mwetaaga lwakuba gwe nali ndowooza okuntuusa kw'oli. Ku luno yalwawo okunziramu era nange ku bigambo byange ebyo ne sisooka kugattako kirala. Wabula nga wayiseewo ennaku 2 essimu yange yavuga era nga nkubidde essimu lala mpozi ye.
Nasooka ne ndeka okugikwata nga nteebereza nti alabika akubidde mu nsobi kuba yali yantegeeza nga bwetawulira, kale bwe ntyo nga mu kugikwata sirabamu muganyulo. Wabula bwe nalaba agiremeddeko ne nsalawo mmalegga owaaya ate yali yafa butaliwona. Wano nali nnindirira okuwulira eddoboozi seeneekerevu ery'omuwala yeemanyi obulungi, wabula ekyankanga okuwuliranga eddoboozi lye wadde lyali ddungi naye nga lifaanana eritali ppya mu matu gange. Ekituufu lyali lya sitenda yennyini, wabula nantegeeza nti ddala essimu eno yali ya mukwano gwe. Wabula mbu bw'akomyewo okuva gy'amaze ebbanga, munne n'amutegeeza nga bulijjo bwe mmusumbuwa nga mmumubuuza. Nze yali alina okusanyuka olw'okuddamu okuwuliza sitenda ate nanyiiga bunyiizi anti nga ndaba anfuulidde ddala mugwagwa. Kuba nze nali ntegedde nga bulijjo yanzannyira ku mutwe. Yantegeeza mbu ye yali takyalina ssimu era nze mu kwagala okumulaga nti ndi wamu naye mu kunsiriwaza namubuuza ze yalina gye zaalaga, kwe kuntegeeza mbu yali yazisuula mu bugenderevu ng'akooye abalagibwako n'abatunula mbuugi ne bufa bonna okumubeerangako nga bamusaba abaganze, ate nga teyali mwetegefu kuganzaako wadde ekitundu ky'omu. Kale yalowooza nti okusuula essimu kyali ky'amagezi anti mbu ye yali efuuse olutindo okumuyunga kuba yali tayagala kuwa budde. Yantegeeza nga mbu bw'abadde ansuba okukamala naye nga nze munno ndi mu kumukeneka bukenesi. Nali ntandise okwenyigira nga neevunaana okuddamu okumunoonya, wabula oluvannyuma ne nnejjeereza kuba nali nfunye ensonga enkulu obulungi okumunjawulako obutaliddira kumulookeera nate. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tuba nga tutuuse ku nkomerero y'ekitundu kyaffe eky'olwaleero era essula yaffe ey'okumin'omwenda bateesa ku kumoozira mu katabo kaffe singa obadde ggwe, bw'etyo bwerabise. Mu butuufu bw'ensonga akatabo kaffe kano singa obadde ggwe tufaanana abanaatera okukawunzika. Tulabika tetukyabulayo kinene okuwunzika akatabo kaffe kano. Kale naawe wennyini wensinziira okukusaba oleme kukoowa, oleme kutuukirwako njogera egamba nti okooye banyaga oba bagamba nti obwato bufa magoba. Bw'otamanya gye byaggweera oyinza okubulwa ky'onyumya. So nkusabisa kisa munnange tusigale nga tutambula kumu mpaka we tunaafundikira akatabo kaffe kano, tukwate obutabo bwaffe obulala kubanga odde olugendo lwaffe olw'obutabo bw'oluganda obupya naddala tulabika tutandika lutandike. Ate kuumira mpeera abankuumire mubeere bulungi era mweraba.